warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Nga tubaniriza ku mukutu Cookie Promotions ne Ground Media Uganda. Ngera Edwin yali ku kamera olunaku olwaleero tukomyewo era ne Lon Mark Kinjo Official okubanga twegeyageyamu nga bulijjo. Soka obuze kubatulako basebo ne banyama babuzaako Ron Mark Kinjo Official gendo subscribing nange na YouTube Ron Mark Kinjo Official. Bw'obanga oyagala ebigambo tubyogere gendayo ku YouTube gye tubeerayo nga tubyogera. Ono Sanchez abimanyi nitayagala bibagamba wamma gendayo subscribing nga tutambulire wamu kikwekweto kweyagaliza kikwekweto kwewagira kikwekweto kwepushinga kwekweto kweyimusa kantu kuyimuka kikwekweto kweyagaliza buli muntu ayagalize munne. naye nga mukuliko eyo akasuku mwenna abasobodde okugenda omubeererawo okumuziikirako. Akasuku tugamba nti guma wamazizaawo naye beera mugumu kati naye jasi kyeneralikujajja obeera omazizaawo ate kati maama yagenda ono yabadde ye maama ye taata abadde yasigalawo. Kasuku oyo golaba kyenzijjukira nze wenafiira muzeeyi Kasuku yankubira essimu nga mmanya ankubidde kunsaasira ng'omusajja tankubidde kunsaasira ng'akoze eki yaŋŋamba owange mbiwulidde naye njagala kugamba nze sikubye kusaasira nze nkubye kutegeeza nti kati ogenda kukula baaba koofiiriddwa abazadde n'omazaawo ogenda kukula koonobeera mu nsi muno nga tolina abazadde ogenda kukula ojja kutegeera nti kati kwe kukulako okutandise leero koofiiriddwa abazadde tojja kitegeera kati naye nze sikubye kusaasira nkubye kutegeeza ogenda kukula bw'oba nga tolina bazadde okula ffe twakula naye munaye waayita ekiseera nakitegeera nti kyeyali aŋŋamba kyekituufu ne teyansaasira nako. So naye nange nanywereddwa wamu naye kubanga yenze madde manya emboozi ye ne jjajjaawe nti jjajja ono bajjajja baba n'omukwano mungi bakuza nnyo n'abaana ebyejo era ne Kasuku omwetegereze nnyo alimu ekyejo kiyitirivu naye kati omuntu gwe bakuzizza ekyejo oba oyagala nnyo omuntu oyo ayina ddala nga okimanyi nti si ye maamawo si ye taatawo naye n'akwagala bw'atyo oba tosobola butamwagala. So Kasuku osobola otegeera kyayitamu nekiri nti gwabadde amanyi abalala baafa era bw'oba osobola mukubireko nekiraba musindikire ku ssente muweereze ku mabugo muntu muwe ku ssente Kasuku mumuwe ku ssente ate era tewali kyamaanyi nnyo kyetaaga okugjako ssente ate azitegeera mangu ezo ajja nakuwona mangu. naye olaba luli abadde kale agamba nti waliwo ke neekuumira naye kati akuwa full blast direct tewali gamba mbu ate jajja yabirabye muvaawo bwe muti. So my bro Kasuku beera gumi tebeera strong bwe bulamu ate Mukama Katonda bw'ato bwe yageze. Ron Mark awo wennyini ku over the week yafiirwako omwana we jozi awo after nga amuddusizza emulago ye agamba nti abasawo tebaafaayo era n'agamba nze ayimbidde gavumenti ye n'ayimbidde bano NRM mu kampeyini zino abasawo muluwa. Gwindadde ekintu kyamutuuseeko kibi kiruma nnyo ekyokufiira omwana kiruma. Ye Gwindadde lisolo eno nawe negenda okuggwera agenda kuba ayizeemu nnyo. Lwaki? Nabirabye naye nga teri amusaasira. Bw'omanyi okufiira omwana naye nga teri akusaasira omanyi kyekitegeeza ng'otaddeyo n'akavidiyo olaajana naye nga teri akusaasira buli omuntu nga akukomerera bukomerezi kiba kimaze okukulaga nti abantu b'owangaaliramu Gwindadde bali bulala bali kirala bawagira kirala baagala kirala ebintu babiraba bulala so si ggwe nga bw'obiraba. Buli ovaayo kyovula tugamba nnyo bano abantu abavaayo ne batandika okwogerayogera ennyo olwokuba yalidde ssente za NRM nga tonaba kwogera nnyo ddayo mu bantu b'owangaaliramu boogera ki embeera esoma ki bali ku sayidi kibateesa kiboogera kibabiraba batya kubanga bali b'owangaaliramu ne byonna bigenda biti era gyodda omwana afudde era gyodda mu bali abantu b'owangaalira be balina n'okujja okukuziikirako kati obanga bw'obadde oduulira bw'obadde olaga nti gwe oli ku protecting the gains oli ku ki nsonga yoweeri ddayo eri bo bagamba kibali b'owangaaliramu eno wakimye ssente kati kankuwa ekyokulabirako Ragadi gy'asula ewuwe kyogamba alina obuzibu ne banneighbours be kubanga talina naku lwagenda bakuba byajjeeri
eri yajjayo ssente bwadde eno ng'asirika bwecce nga banyolwamu n'abantu ku kyalo ng'awulira bye boogera. Kati gwe olw'okuba kyova nagambye nti abantu abamu justice bagezi. Bw'oba ng'oli mugezigezi gunyonera abasajja abagezigezi nga abalagadi be basooka mu NRM naye bwadda ku kyalo n'alaba ebiri ku kyalo n'abantu engeri gye balabamu ebintu nanga bano bempangaaliramu be banneighbours bange naye bwe kibanga bali mu bulumi bwe buti bali mu mbeera bwe bati gye bayitamu nze olw'okuba ntidde ssente z'NRM zireri ntandika okubalaata okusaagira ate ngenda kudda wano ng'embeera bw'etabuka ekiro bempita be banneighbours ng'omanya eri nzijeyo ssente naye kanzikakkane ntegeere ssente ze nzijeyo kyokka ate bwe kiba kyetaagisiza okuyimusa eddoboozi lyo liyimuse kati gwe balamu gwendaddi oyo kuba kati kitegeeza yinza okuba sigwe omundu gwe gwade gusoso ogenda mu government hospital bw'aba nga tavangayo ko n'alaga kimbeera yambi eri mu government hospital ebbanga lyabadde kuba waba atutteyo omwana omujjanjabirayo ayinza okuba bulijjo atwalayo abaana oba mukyala wo baani ng'ajje bamujjanjabira kati wabanga byonna bye yabiraba n'atabyogerako abyogedde amaze kufiirwa naye kitegeeza ayinza okuba abadde agenda mu malwaliro ago because oba lyogezeko mu government hospitals ezo kyonna gwindaddi kye yayogedde kye kituufu ekiriyo bw'oba ali ogenzeeyo abangi nnyo abatulaba nga tebagendanga mu government hospitals ezo wadde okubaako omulwadde gwakyalira ffe tuzigenzeemu muganda wange nga bwe yabyogedde bwe biri awo osanga abantu beebasaawo ku fulo musawo agamba gwakaaba obadde kigende nga bababuuka bubuusi mu kolido zonna kyokka balwadde bali awo balaba awuli yazadde omwana bamugava katanda waliwo omulala agenda okukakozesa kyokka yakazaala abantu balioko ku streets bali mu corridors bati balina abalwadde tebannabakwatako naye abasawo babuuke bagenda ne mugenda ogenda ku fulo namba ey'eddwaliro nga okuva jjo nga wayiseewo 12 hours tewanabaiko omusawo n'ogu ku fulo namba tekunalabikako omusawo n'ogu after 12 hours nze nagenda kawe ensambya eyo gwewunya eddwaliro litegeerekeka nabatabukira era nakati bakyabirina seguya ajjukira ebifaananyi bye namuweereza neiba wange bali bamututteyo natwamutwala kiro n'enzirayo enkeera nga tannakolebwako naye nga twamututte tayogera amalwaliro naye ate aga gavumenti kikambwe era gwendadi byonna byayogedde bituufu omala otuukayo n'obiraba naye jasi kye bakugamba nti omala otegeera nti embeera bweti weeri bwewamaze wabadde okaaba wadde okaabira mwani wadde okaabira bumakyaliibo bwowangaaliramu be bagenda n'okuziikirako naye ate bo tebaalya ssente nga gwe bwewaziya bo tebagenda yimbira mu 7 protecting the gains bagamba kati senga Gwini Daddy ne waba yayimbira mu 7 naye nga we baali beetagira eddoboozi ye yaligattako senga abantu tebamuyinaako buzibu njagala kiddamu abantu tebalina buzibu na muntu alya ssente za President Museveni abantu balina buzibu naggwe kwefuula nti gwe yatandikawo NRM n'ebintu ebiruma abantu ne ku kyalo kyammwe n'osirika n'owefuula atabiraba n'embeera abantu gye bayitamu mu ggwanga gwe n'ogamba we are okay, we are protecting the gains, we are well off as a country nga embeera yonna ogiraba n'osirika bwecce gwe balinako obuzibu era abantu bangi nnyo abalimu NRM naye bw'abanga atera n'avaayo n'ayogera ku mbeera embi bagamba oyo tetukuyinaako buzibu naye gwe ssebo n'ogaana okugatta eddoboozi lyo kati bajja kukubuuza kangu ekyokulabirako senga Fikifa Mayiga leero akera nalya ssente za President Museveni bwekimanyi bayinza obutamunyiigira kubanga abadde atera okupositinga ku bigenda mu maaso mu ggwanga kati babi juzi bamulumba ewuwe n'ababulira emboozi ne bebabamisa mu ddwaliro bakazi banne bennyininyini abawagira NRM nga be bali ku kamera yeekoza alimba anyumya firimu bakazi banne kulwokuba yalidde ssente ze NRM n'ogamba naye n'omukyala omukazi anyumiza bye byayiseemu abajasi balumbye ali mu nnyumba bw'omutaliimu na musajja gw'obanga kituuse ku ggwe ne ggwe ng'oli mukyala n'ojja ku kamera otandika kulwokuba yalidde ssente ze NRM protecting the gains anyumya firimu jeno muhozi n'avaayo n'atuterayo ebifaananyi n'akavidiyo nga kitegeeza bituufu babi yebadde akola ki ayogera kati olwo bali abakyala baavuddeyo ne beetondera babi abakyala banne naawe omuyimbi atulaba wapositinzeeko okulaga nti toli mu mativu nebyakolebwa babi bw'omuyimbi omukyala atulaba ate era olinze bajjeewuwo bikutuuke kati atugambe tujje tuyimirire naawe naffe tukugamba amagulu gatufambi ti we cannot stand with you vula abantu baterese lunnabe amwa kyetukugamba oba olidde sirikako ate ekirala tovuubaana kati gwe mbalamu eyo message senga Gwini Daddy yali yagifulumira yasooka okugenda mu ddwaliro n'abaako kyaga nti mbadde mu government hospital n'ebyensanzeyo si birungi gavumenti mutuyambe leero senga teryamuvuma
wamanya fiira omwana abantu ne basanyuka busanyusi ne balekana okunyolwamu nawo manyi kitegeeza obulumi bungi abantu bwe balina kati gwe kubamu akafaananyi leero liri pazo bw'afuna ekizibu kyekimu gwomanyi abantu bye baba n'agamba liri pazo bw'aba afiiriddwa bayinza n'omugamba naawe katukuttireko abantu balina obulumi ze gamba ebintu bino tuobeere no ku tv n'obalaata omala genda ku ground n'olaba abantu obulumi bwe bayitamu abantu bafiiriddwa abantu babwe mu bintu bino ebyekisiru gwe ng'ogimu kubalaata we are okay we are protecting the gains omanyi pain abantu gye balimu omanyi ebizibu ebiri wansi eyo ffe tubadde wano mu kulonda abakubya abantu ne babatta nga tebalina kye bakoze ng'olaba buuti n'amaaso go zirina edduuka ali ku mubalaka naggalawo nga ndabira mu kamooli bwe nti ne bakuba abantu omu bamulekawo mu maaso g'edduuka ng'afudde nga ndaba bwe nti katugoloza nsobola okuddamu okulaba ebintu ngeri kolingi yaabwe tetugera kusukkakaawo mbadde ne Ron Mark Kiyinja official munoonyeeko ate alina ne kampani bagiyita Romaco Africa Kola Tunes omuyimbi ali eyo ng'oyagala Kola Tunes abigoberako bulungi nnyo ate ensimbi yo n'ogifuna mu bulambulukufu tetugenda kusukkakaawo akuume atakuumira mpeera 5-6 nga Amiru Mutebi atereeza ebyali bimwogeddwako oba bye mwapositinga byonna yeeganye ekyokukuba Chosen Beck tagalulangako wadde oluyi n'olumu ku Chosen Beck. Ekyokubiri n'agamba tasabangako DNA ku baana be. Abaana bonna abaazaalwa yalingawo era yasulako ne ku bitanda ku buli mwana gwe baazaala. Yasaagala biwulira ebyo oba tukole ebirala kubanga manyizo omuyaye namuta omanyi lwaki nayogera abantu abagambako bwe twabagamba kwebisinga nze nabirimu bye nayogera engagement ze naye ze nayogera essimu ze nali mukubiddeko ezikwata ku muyimbi bye nayogera ebirala n'omuyimbi yabiŋŋamba ebirala abaabeerangawo driver naye yabyogera buli yali abadde ku Chosen Beck yavayo n'ayogera nga sitoowa ekwatagana kyogamba ye ffenna tuli bakyamu yeye mutuufu lwakuba nze mwana oyo muyaye ebigambo byambula kati lwakuba ekirungi ekiriwo nti Chosen Beck ye abalabe be bonna yabawangula dda era kyovula kati after how many months kati batandise okukoba waate beekwata ku bisuubi balaba bakitegedde kati nti omuwala nno yatuwangula mu by'okusaaga kati batandise okukoma era mugenda bala bagenda kudda mu kamera naye Chosen Beck tomusuubira kuddamu eyo mboozi nkadde because kati gwe kyolina omumanya kasisa yakola okwanjula ne kuba successful n'akola embaga ne ba successful gwe kyolina omumanya we yawangulira abalabe be bonna era Chosen Beck kati akola ekintu ekikuteeka ekifaananyi kye nabbaawe ng'olwo abalabe be bonna bali ku ttaka tuvula takyalina budde bwa mboozi nkadde era nange kenyininyini mpulira nga sandiyagadde kudda mu mboozi nkadde naye gwe kyolina omumanya ffe weetuli ensi ejja ttuuka emanyi waliwo n'ebirala bye mutannaba kumanya naye ensi ejja ttuuka ebimanyi ate ffe si ffe abaagala obireeta mu kamera kankuwa ekyokulabirako we twayogerera ku DNA empapula twaziteekayo eza DNA ne gye baazikolera n'eyazisaba n'eyasasula ssente minisita omu ye yasasula ssente n'ekyobutalabirira baana byonna era minisita ye yabirimu yamala teekawo Kazito anti ng'omubuuza risiiti yajja etya before minisita ng'amaze biyingiramu oba nga tannaba era yakoma ddi ebyo ebintu bya kisiru mwana saagala kugera ku basajja muleke bonna bali successful muleke adiringe na bintu bye Chosen Beck yali happy emikolo gye gyakaggwa mwagirabye she's very happy so teyandiyagadde kumuzza mu mboozi nkadde eyo mboozi nkadde naye ebirala bye mwagala omanya mujja bimanya waliwo n'ebirala bye mujja omanya bibeewuunyise mukwate ku mitwe bulijjo bye mumanyi birala nabyo bijja kuva nesifa abaagala obireeta mu kamera bijja tuuka kaseera kaabyo bijja mumanyika mujja kwewuunya mujja kutya abantu abeesesasesa gwe va ku mboozi enkadde tugende ku bintu ebirala toziza mu mboozi nkadde nakowa abasajja abekisusimu ate wano yali akola mulimu ki era agamba kaabula kata abaliyo baafa abali ku kyeyo baafa oba bo baasalawo bubi nnyo
mubibuliza ebibuuzo byekisirusiru ng'ebyo omuntu musoma madde ngenda ku ekinuma the guy went into depression naye ate mwe ne mulowooza waliyo ekibuuzo ekyo osobola kiddamu waliyo omusajja yakogga nga talina waalabikako waliyo ku mulimu yeegobye mu masannyalaze ge ki ekikukoza sente zobadde oteekamu zezikulumye nti zezikoza omanye kintu lw'abantu mu depression gwe balabirira gwe bawa ekyokulya gwagenda mu depression ne bannange gwaki depression mugiwaayiriza buli kintu gwe balabirira ati ng'alaba obufaananyi buli kemuteekayo agenda okusoma mu Edwin tugende ku mboozi endala tuve ku mboozi enkadde nze sigenda kunyumya ku mboozi enkadde Chosen Beki ali happy tayagala muzza mu bintu byadda byayita ali happy very happy era ne Amiru nsinziira wano ali happy anti siri mwogezi wa Amiri simanyi na bifaayo yagguddewo ne restaurant empya nzire sibimanyi ati alina branch 2 kati naave ku muyimbi agenda afumba omuceere gwe omuyimbi muleke bwewalabyeko Chosen Beki ngaali mu interview ng'ayogera ku mboozi enkadde wamulabyeko ali happy kati gwe weebuze lwaki ate bali be bazza emboozi enkadde waliwo ekitali kituufu naye mubaleke bajja kufiira mu firimu yaabwe yali playing biri ebyajja ku social media bwekyolina omumanya kimu byazze jjo obulamu bulijjo asirisa aliwo ati nga mmwe mwogera baani oni maako ojja mu kamera n'oyogera ffe ebimu twabyogera lwa bulumi kubanga twali tuwulira manyi omuntu ajja nagawoga nga ti Edwin azze n'akulaga messages omusajja ngambye gole bwati ne bwati nga bituluma okitegeera anti nawe wayogeranga nga bimuluma omusajja ng'agamba noni maako posi bagamba amazima galuma noni maako wange bakuboze enkadde Edwin ngenda situkanve wano producer situkanve wano asitukagende lwaki muleeta emboozi enkadde emboozi si enkadde emboozi empya empya yaawe waliwo omukolo omupya ogwabadde wa Chosen Beki guwedde ani gwe kennyini watuulanga mu kamera ng'omwogera kaakati mbabuulira waliwo n'ebyabye butannaba kumanya bijja vaayo ate very soon mujja kubimanya mujja kubeera shocked kaya omusajja ali gumete temukyamukanga mugenda kutya abantu abesesasesa kasabi n'afuluma mbabuuliridde wano naye nze nkubuulira mazima nange ndi musajja akoze ka restaurant kemuwooza maanyi ga mukazi saagala kwogera ku bizinensi z'abantu bizinensi z'omuntu saagala gyogerako asitudde ennyumba mugamba alinamu nange nina bizinensi naye saagala kwogera ku bizinensi z'abantu aguze akamotoka era muga mukazi ye yamuwadde ani abyogera ani alina obudde bwogenzi emyaka ebbanga lyenkoledde show zammwe wano wali ompuliddewo nga njogera ku bizinensi y'omuntu mbu simanya mu nnyumba ye simanya mu motoka ye wali ompuliddewo nga mbyogerako nti ogamba abeere mikeere gye naye soogera ku ki nti bizinensi eno eri bweti ne bweti nazo zirina ebyama byazo mujja bimanya nabyo naye sinza byogerako nze waliyo ebyama amanzi wamava ku bizinensi z'abantu bassebo ne banyaba batulaba nze Ronnie Mark Kiyingi sirina budde bwa mboozi nkadde kyenjagala obategeeza Chosen Beki ali very happy ne bbaawo omupya aye tayagala kudda mu byamabega newe munaamusikaasika mufune attention tagenda baddamu ali very happy waliwo abantu kati weebuuze bye babyogera mwaka guwedde bipula ijja mwaka guno tagenda baddamu ati nno omusajja mumuwe ku baana abalabeko abaana basabira mu kamera abaana basaba nze anti talina access mwamudinayinga ebyo bintu bya kisiru tusiba tubyogera no ati alina kujja manyi lwakize wenzi no ku shows nga zino banjagala tusomesa ggwanga buli musajja yenna avaayo ku kamera nalekowooza njagala laba baana bange obeera musiru lwaki eyasooka yali edikeezo tuwamulaba yakolanga ebyekisiru sikyalaba mwana wange okuva ebafumbwa Hamuzaya wasi omukyala atwala omwana wange teyabyogera Kenzo twamugamba Kenzo yogera bya kisiru omwana togenda mubanyiza ku Facebook bwe yamala n'afuna abamuwuzaamu ku magezi Kenzo yazzeemu okwogera bya taata w'omwana biki bikimasira ba mwana wange twamulaba zzeemu ng'akwataganye na taata wa mwana nadi nabba wa Reema nga ega agikakkanyiza naga blood twogere nga basajja n'abasajja Kenzo kati wayebuliddemu olina kukola kyamagezi olina okukkiriza ng'omusajja nti sinze gwe basoose okubbako omukazi sinze gwe basoose okukyawa sinze gwe basoose okulekawo sinze gwe basoose okuwangula naye kati nkoze ntya kakkanya ego omusajja oli aba yawasa maama w'abaana bo noonya engeri gy'okwatagana naye because singa olemwa
abaana osobola obutaddamu balabako paka okufa senga olemu obutekkakkanya ego si gwe abasoose okubeera n'abaana mu maka nga bali mu maka malala ebintu bya kisiru tunasomesa basajja bonna abatulaba ng'olina abaana nga si gwe abeera nabo bw'olaba nga waliwo omusajja alina abaana toteekawo mbeera because onooteekawo embeera asobola okukwata abaana bali n'abalemera because yabalabirira mu kyalo yo essaawa eyo n'abaana esobola okuba nga yabaweerera oli omusajja oyo aliwo kati yaba abaliisa yabawo ekyokulya yabawo ekyokwambala so okuba nga ne school fees yazisasula okitegeera anti oluvaawo ng'ate mupiininga nti ye tasasula talina kyakola kino kyogedde kiri jeno kyabasajja bonna ng'olina abaana abaana abo baagenda ne maama waabwe ali mufumbo bulala toteekawo nnyo mbeera kakkana gwe manya nti bwenteekawo embeera gyenkomuteekawo embeera gyenkomuteekawo distance n'abaana bange because abo abaana niwe babaga abalondewo gwe ne maama waabwe era bajja londa maama waabwe because gwe bamanyi gwe babeera naye gwe bawangala naye okitegeera bwe bana baga mulondewo wakati wa tata wamwe abazalya ddala ne taata ono bajja gatugenda ne taata ono because gwe bamanyi abawo ekyokulya ekya buli lunaku those are the kids abaana tebamanyi birala ebyo byakasasiro wamwe bo bamanyi ani ambeereramu ye mwana kati gwolaba osobola wininga abantu ababiri abaana bali kusaidia ya maama waabwe nibo bagamba balonde wakati wo ne taata oli era bajja londa taata oli kati gwe osobola obbawangula kitegeeza olina kukakkana ng'omusajja n'ogamba noonyina engeri gyenkwatagana n'omusajja oli tubeere basajja n'abasajja twogere mugambe nti buladi omanyi omukazi nakkiriza wampangula kyaggwa gwalina wiini naye nkoze ntya kulaba abaana bange nti tukoze pulaani nti ayogera n'omukyalo oyo ng'okakkanyiza egoyo n'ebyo bye mubeeraawo biba bya kisiru olabira ddala abavubuka abatategeera ndi nange nzize mu kamera ndi mukwogera manja mwana oba ozzeeyo ku edikenzo oli omukadde sigamba kati edikenzo oli waliwo kati amanyi kyakola ne edikenzo walo yali abanjiza ku Facebook twamutulyanga ne tuseka ne tugalaba omusajja ono Lord Mark kingi tumayize ne kano green dad mukaso tuka ngabike boso ina kwegoba otegeyo togera kufuna sente kola nga mukamawo bosi wa jasi byo buviri bugula ino bwebuti nga nawe kenyini gwako isato busibye ubu kyakola wocha obuzibu bina nabiko bina nabakozi baga omuntu kufa kubawa bako mutwe yo abasina buzibu na mukama we yafunayo muve mu mpozi katukoleko loni soko oli otandika ate ababisalamu abisalemu director tugende